Ebyaddala omukwano guli mu giya nene era nga kweno luutu ate guli mu giya ya muntu mulala nnyo wabula mwana muwala Julie Angume oyo oyinza okuba nga omujjukira yali mukyala wa Martin Angume na nnyina oluyimba olwo lutandise nalwo. Julie Angume nno kuva omwami bwe yafa badde ndowooza talina musajja wankalakkalira. Oyinza okuba nga ojjukirako emabega kaawo omwami we yali yakafa yagenda ku mu bibiina nageza kuba nga atayimba music ensi n'emukubira eyo okakkana nga music amuvuddeko era nga Julie Angume abadde tamanyikiddwa watuufu waali. Wabula omwaka guno yavayo n'alangira mu bwatu nga bwe yali agenda okuba nga ate ayanjula omusajja we era nga emabega kaawo emikolo gibadde gye muwuba. Wabula oluvannyuma lw'omukolo gwa Rema n'amakulu ogw'okwanjula ogwaliyo ebintu bingi bigenda no bikyuka. Era nga ekintu ekipya ekimanyiddwa nga introduction shower oba intro shower kirabika nga kitandise okuba nga kiyingira mu musaayi gw'abakyala b'e Kampala. Era nga bw'atyo Julie Angume ng'ayambibwako mikwano gye n'omwami we Julie Angume akoze intro shower. Luli wanko senso bisi kitamu. Oswadde sinoja. Katubulire ku kyoli ko. Zize ku celebrating mukwano gwange introduction shower ye. So tulwantu. Okutegeka kuno mwakuyiza mutya. Nisibadde muteeka nzizenga mugeni. Obiguddemu otya? No like bampisenga omukwano. Onyumidde kannayi. Yakuswaza. Kendo kuswaza. Kati kutugira ko tubinyambala eyo. Night dress bajimperedde wano. Bajimperedde wano dressing code yeno. Ani abadde yinginiya w'omukolo? Bamuyita Vicky. Yali. N'omwami wa Julie. Omwami yani. Wa Julie? Balonze gwe mwogezi w'ebintu. Nze ani okumwogerako omulangira omulungi ne kamunange. Nnyini yajja kumweyogererako. Yes.
tinange gera sanyukako wait next bakire mukama takirabangako sikirabangako ndawuliranga biwulire naye mpositinze ekintu kino nga tumanyi nti watuuse dda tolabyeko munnange obadde wa saluuni yaŋŋamba njagala kukolako ndaye bwe nakola ku mukolo gwe simanyi njagala nkole ntya nga bwambuzaabuza nga simanyi ki kati bakulimbira ki bwe tugenda out simanyi waliwo bye tugenda okugira mangu okupiikinga wano ngenzo tuba nga ndaba omuntu ate gwe mmanyi naye bambimbe bazannyo mikwano gyange mwebale kunkolera kintu bwe kiti nange nina abanjagala kyebaliza mukama Jamila lwaki mutaddewo nayiti zino Viki. lwaki mukozewo Nayagadde tunyumeko ng'abantu abalala. Era nsuubira tukikoze. kati eno mukoze ki intro shower mbu naye kyolwo Nga tusanyukirako mama waffe. mwakijjawa ki ekyo ya intro shower Era kyanze nga bwe bijja bulijjo. kyajja kyokka Amira mutegeeza ki tuli mu kunyumirwa twakowa stress tuli team no stress olaba wano kyobola batunyirira nga Julie teri kinyumidde kulabako nga munayiti banne abalungi bonna bali
atujjukiza aleeta agaboozibozi wano wobeera gwe senga twakoowa atujjukiza abagenzi wano Evans bamwogeramu bantu yagamba nti omukazi yamuganda otuusa omugenzi wataatuuka amaanyi gamuggwamu Radio presenters neyasanyo kubanga muberedde from day one mu masiga mangi ne musanyo mugenda kubeera ate ne mubimu mugenda kubeera mukama bambeera omukisa.